Pastor. Which meant you're going to yokati. You know that you are going to go with it at home right now. Buli aliwo nongo yagaliza n'abaana abajjajja obukojja wonna fukamira wansi owennugu sigala naddala ng'oli DJ omanyi ba DJ tebalina katonda fukamira wansi buli w'oli wanika emikono gy'ebiri towanika gumu tugenda kwogerako ngenda kuwayo ekigambo kimu bibiri nga si bya Luwarabu kubanga gwe tolumanyi okitegedde gamba ayi katonda wange ebyasiba 2016 n'emyaka egy'emabega gyonna binfuulira mu birungi bisumulule okuva kati bikke ku nze eŋŋanda zange n'emikwano gyange gamba webale Mukama webale katonda wange kakati now ku nte eyo of that cow ye pastor njagalako embuzi 3 I want 3 goats n'endiga 2 and 2 sheep. njagala Swahaba akolere ddala farm. Let Swahaba make a big farm. Alhamdulillah pastor. Sina kyagamba kisinga. Mulete mangu. Bring them quickly. Embuzi 3 wano. 3 goats here. N'endiga 2 and 2 sheep. Njagala Swahaba akole farm mu ggwanga lya Uganda. Swahaba is going to make a farm in this nation of Uganda. Buli ali wano wakimya kyamagero kyo. Si bwe kiri. Sanyukirako ku kyamagero kya munno kyafunye. Abalete embuzi mwanguwe. Be very fast as you bring the sheep. Tulina n'omuyimbi emabega awo. We've got an artist behind there. Naye agenda kujja. You will present to us. Kyukira muno mugende Pastor Yiga ali ku bibye. Say to your neighbor, Pastor is doing his own thing. Achukire munna mugambe. Aloga Pastor Yiga ali ku bibye. Aloga Pastor Yiga ali ku bibye. Kubanga naffe oba oli awo atali Augustine nze Abdurashid bwe mbanga atewa Pastor Yiga nfunyewo ente etagenda kunywebwa mu mata agaginzo gamanti gano galinywebwa kwa budala bokka amata gagabye wange abaana benzalo basiraamu family yange nsiraamu bwe tuba tugenda okunywa amata Augustine gatuwadde oyinza okuwanika emikono ne batayogedde kigambo kyonna onyenyamu katono katonda bwakuwa essanyu weeyagala amina banaye katonda olwaleero abadde ku nze katonda mpadde ekiraalo okuva ku ttaka lino banaye nange ate munsabire nkomyewo ewaffe waliwo yaweebwa obugagga ne bumusingira okudda mu kutendereza katonda. Leeta wano embuzi ya Swahaba. Teeka awo. Endala eriwa abaleeta mwangu. Mukubire engalo mu kiraalo kyange kati ndi mu kiraalo gamba munno olabye abantu bwe bagwa mu bintu nzaddako gamba naye muno ndi nze akola ki kati Shani angambire kalo nti ffe tuddako kubanga tubalese omanyi beewaana nnyo mu pulamu yawe kati naffe katubeewaanireko ngenze n'ekiraalo eri abaleeta endala mwanguwe bannange. Be very fast as you bring the animals on the pulpit. Bannange Pastor Yiga webale nnyo ssebo. Njagala okole farm mu linnya lya Yesu. I want you to make a farm in Jesus' name. Funye farm mu linnya lya Katonda lyondifunye okuva ku ttaka lino. Endiga nayo yiyo. You have received the sheep as well. Nabagambye embuzi 3 ebulayo emu. I said 3 goats and 2 sheep. Muleeta. Banange munebalizeko pastor. Ne bwe toyatudde ekigambo fune kyokwebaza ekyenjawulo. Nabwe kiri olwaleero. As it is today. N'olwokutaano lwa wiiki ejja tekigenda kusukka mu linnya lya Yesu. Next week is going to be beyond that. Beyond this in Jesus' name. Kati agamba munno nti Swahaba Kasumba ye afunye kikyolifa teweerabiddeewe. Kati mumuleetere omuti. Muleete omuti awo. Bring a tree to him. Amina. Yangu ya mangu omuti. Bring his tree. Be very fast. Omuti guno. This tree. Tukkiriza Mukama nti gwa mukisa. We believe God is blessed. Naye batulagira mu Butonde okusimba emiti. We are told to plant trees. Government etulagira okusimba emiti. Government emphasizes to plant trees. Oyinza obutagukkiriza mu kusinziira enzikiriza yo. According to your religion. Naye tekiri mu sitaani. It's not bad. Gusimbe waka. Plant it at your home. Gye gunaakeera nga bugukula. The more it grows. N'ekiralo ky'ente nga kyeyongera. The more the crowd of n'obugagga nga bweyongera. riches increase. Inshallah. Inshallah. Amina.
awo ffe tugamba nti Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wali ali eyo wendowooze nafunafu asobola okugamba nti eby'omukyaki omusiraamu abitwala biba bya bisiraamu. Nze ebyange siina maanyi, Katonda yalina amawinza n'amaanyi ku nze. Kikulu nnyo ekyo. Mukitegeera kyasanyu nti ettaka lyo lirabika lyerino kuba mbadde siririna, naye wana engeri gye liri mu kaveera nja kulundira ewange empolampola kazigo kange nja kufuna wenguwummuza paka lendi gutwala ekigangazi. Kubanga Kampala sinafunawo ttaka, naye mu kisa kya Katonda kyennyimba kigenda nange kusooka kukka ku nze nga tikinajjawuwo. Si bwe kiri? Ofune ettaka. Nfune ettaka. Ettaka we naalifuna ente zange n'omuti gwange bigenda kweyagalira mu nnimiro zange okusinga okweyagalira mu nku z'abalala. Kubanga bwe mba siina ttaka kitegeeza nti embuzi bagenda zikola ki? Zindyako. Olw'okuba nti siina wazikola ki? Wazirundira. Naye bwe nva wano nga naye mwennyini ali awo, gwe neerondedde n'ojja n'onsabirako nfuna ettaka. Munzikirize, Pita omwami oyo ajja nsabire nfuna ettaka. Nze mwerondedde kubanga sirina ttaka. Jangu Bulaza ali mu katishaati huyo. Ansabire kusaala nfune ettaka. Mukubire engalo ez'amaanyi. Clap for him as is coming. Bonkuba ebisiraani bidda gy'oli. Pastor abizzaayo. Neetaaga bagenda kunzabira nfune ettaka we nsimba omuti. Mu linnya erya Yesu tukusabira, wadde oli Swahaba, tukusabira mu linnya erya Yesu. Nze najja wano 2006 naye byenfunye mu kifo kino bingi era mbimanyi nga by'amaanyi. Naye nkusabira era nkuyako amafuta nga tuyita mu linnya erya Yesu Kristo Omunanzaaleesi, ofune ekyo kye weetaaga, ofune ettaka mu Kampala, ofune ettaka mu bitundu byonna eby'ensi yonna, okulankulana lugaga oli eddala mu linnya erya Yesu lisinga amannya gonna. Ono transport abitwala. This is your transport. God bless you. Mukama kwa Musa. Amina Pastor. Mukama kakoleza. Nsaba Katonda atambule nange n'ebisolo byange bizaale ate ne bibirizaala bizaale binne waabyo ng'omuti guno bwe okuvaako ebibala bikunkumuke abantu abali baawo babyeyagaliremu bimulise n'ebirala n'ensigo ezirivaamu zisigibwe tongere twale. Siraamu waffe tugamba nti buli kaseera tweyongere bweyongezi twale. Awo nno abamu kyebava batwayiriza obwenzi, naye tugezaako okubeera nti buli kaseera tubeera tuggumira mu ggwanga eryaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. God bless you. Mukama kwa Musa. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Right hand clap to Jesus.